Dawe aba SK muziri mudawa mubayambeko ku kamera babuzayo save nali manyi bakwa baganda baffe abali Sweden na bakwasa omulimu guno nti bali mugusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako. Tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebyaddawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku ssimu ezo aba SK muziri mudawa bagule kamera bagifune. Kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye buli bwateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafulaya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli naakuba nebivaako oluusi nga nebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi. Kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tulabe okulaba nga daawa yaffe etambula buki etambula bulungi n'ekirala kyenjagala billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilihi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فقال له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. asinzibwa mutufuukusizibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala oyo mulezi waffe awaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo. Tumutenda n'amatenda amajjuvu era agamugwanira. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ku bonna abanaamugoberera kutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno. Musomo gwaffe gugenda kutambulira ku mutwe ogugamba ab'ebitiibwa waliwo ekitonde kizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yateeka mu nsi nga kyetaaga okwegendereza ennyo n'okwetegereza. Allah bukyanga atonda nsi yaleeta ekitonde ekyo n'akituteekamu era abantu bangi tebamanyi nti Allah talinaayo buzibu na kitonde kizibu kye yali atadde mu nsi nga kitonde ekyo. Era abantu bangi bayinza okulooza nti oba seeka agenda kwogera ku mpologoma oba seeka agenda kwogera ku mbu oba embizzi. Kitonde kiri close n'abantu, kitonde owangaala nakyo. Ekitonde ekyo kirina miiza, kina value Allah gye yali akiwadde gy'oli. Naye Allah talinaayo bizibu na kubonaabona na kugezesa nsi eno kwe yali atadde ku kitonde okuleka omukazi. Taliyo Allah. Allah alina ebitonde biri bisatu. Mu Qur'ani abyogerako ng'ebimu ku bitonde ebizibu. Mwe muli ekitonde kye bayita Ibilisu Daa'i, mwe kye mwakazaako Sitaani. Allah ayogera ekitonde ekyokubiri ekizibu kiyitibwa Masiihi Dajjal, kigenda kujja mu maaso awo ng'enkomerero esembedde. Era omubaka anyumya agamba nti kigenda kujja lunaku lwakutaano. Kigenda kuva wakati wa Syria ne Damasika, mweyo ettawuni yaabwe. Kigenda kutambula nga kyolekera mu Egypt kigende mu Iran.
Allah anyumya obuzibu obuli ku kitonde ekyo n'atuwa n'essuula namba eyitibwa Suratul Kahfi, nga Allah atulagira tusome aya 20, 10 lyerisooka ku Suratul Kahfi, 10 lyerisembayo, ng'ensonga egi usima lana ala fitnatul masih ad-dajjal. Allah kuume akutaasa ebizibu ebigenda okubeera mu musajja oyo. Agenda kuba n'eriiso limu, agenda kujja ku kitundu nga bw'atuuka amazzi gabula ne bwebeera nnyanja, agenda kujja nga buli gwatunuulira ayavuwala nga n'emmere ebula, agenda kujja nga atiisatiisa atalibeera munywevu, agenda kugamba nti Allah yuuyo. Ajja kujja ayita omukulembeze alibaawo ebiseera ebyo nga musiraamu, nga mwenna gwe mukkiriza nti abasinga obusiraamu, amuyite bw'ati, mugambe nze mukama wammwe. Oyo mukulembeze w'obusiraamu agenda kugaana, agenda kukwata ejjambiya amuggyeko omutwe, alagira omutwe gw'omukulembeze nti nva mu maaso genda, omutwe gudduke gugende, n'omukulembeze atambule nga talina mutwe. Wayite nnaku amuyite nti sinze mulezi wammwe, mukulembeze agaane, agenda kumuzzaako omutwe mugambe nva mu maaso genda. Awo abanaalaba ekyo bonna temugenda kuwona musajja oyo. Allah kwe kutuwa aya 20 ozisomenga ku makya, oziddemu ekawungeezi, osome erisooka 10 oba osome 10 erisembayo. Allah n'aleeta ekitonde ekyokubiri kiyitibwa Ibilisu Daa'i, mu kye mwakazako Shaitaani. Ekyo kyali kitonde mu bitonde ebimusinza, ekyo kyalina enjawulo ku majinni so nga malayika. Kyali kumpi nnyo ng'egimu mu mikwano gwakyo ye Ruuhul Qudus gwe mwakazaako Jibuliiru. Naye ekitonde ekyo obwongo bwakyo bwakisukka ne kirowooza nti Allah bamanyi kimu, ne kijeemera Allah. Allah fasammaahu rajim, n'akigamba okolimiddwa va wendi. Naye obuzibu obuli mu kitonde ekyo n'embeera gye kikola n'ebintu bye kiteeka mu bantu, Allah yatulaga nti talina mukazi watuukira Masiih ad-Dajjal wadde Sitaani. Mubaka n'atuwa edduwa gy'olina okuleeta ng'ogenda okusaala, kubanga essola gwe mulimo gwokka ogugenda okuyingiza abantu ejjana nga bangi. Ninaga toyingiranga essola nga toyogedde ku kitonde ekyo kibi, ogambe Allah nti a'udhu billahi min nafsihi wa nafkhihi wa min hamzati shayatin. Allah waleka abaana ba Sitaani mu ggulu batawaanya abantu mu swala zaabwe. Allahumma inna na'udhu bika min nafsihi wa nafkhihi wa min hamzati shayatin. Weekingiriza Sitaani akuviira osobole okusaala. Allah bwe yali ayogera Sitaani n'alaga obusungu n'obukyayi bw'alina ku kitonde ekyo, fasammaahu aduwa. Allah n'agamba oli mulabe gyendi, ate oli mulabe eri ebitonde byange, olina enkwe, oli munnanfuusi. Allah n'anyiigira Sitaani n'ajogerako ebigambo bitagambika, nagafa inna kana lahu tazyin. Ekitonde ekyo mu kibeere wala kimanya okuwunda, kiraga ekintu ekibi ne kitulaga nti kirungi. Ekitonde ekyo kina at-takhwif, kitiisatiisa. Bw'okola kino ngenda kukolera kino, bw'otakola kino tugenda kutta. Kina at-takhwif, kirina obulabe obulala. Ekitonde ekyo kiragaanisa okuwa, tekituukiriza. Allah n'akiteekaawo. Allah olwaleeta ekitonde kye bayita omukazi, Allah n'alaga nti bukyanga atonda nsi tayinaamu kitonde kibi kituuka mukazi. Ate nga toyina woogenda kuzaala mwana nga towasizza mukazi. Naye ekitonde Allah kyakugamba okuzaalamu omwana, tayinaayo kitonde kye yali atonze bukyanga ateekawo nsi kijjudde kubonaabona na bizibu nga mukazi. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo adu oyinza okukiwulira mu matu ng'ekivumo. Allah kye yakozesa ekitende ekyo n'akiteeka ku mukazi, so nga yamala kiyita Sitaani. Allah yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu. Mu statement eyo Allah tayita basiraamu bonna,
mu statement eyo Allah tagamba bakazi ali kubasajja mwekka yagamba basajja mmwe abali mu nsi abakkiriza inna min azwajikum yakozesa ennyukuta ya inna harfu tawkid eyo ennyukuta ejjanga Allah asiba tasumulula eyo ennyukuta ejjanga Allah akakasa nsonga naga nti amazima kyembagamba sisaaga amazima kyembagamba nkimanyi nze mulezi wammwe eyo inna harfu tawkid ekakasa nsonga bw'olabanga Allah addiŋŋanya ensonga n'agireeta emirundi ebiri tadullu ala ahamiyatuhu kiraga bukulu bwa nsonga yagamba nti inna min azwajikum basajja mmwe abali mu nsi abakyala abasinga be mugwiramu nga mwagala kuwasa wa awladikum n'abaana be muzaala mu bakyala abo aduwwan lakum balabe gye muli n'aleeta ebigambo bisatu weewunye Allah tayogerangako mu Qur'ani nga ddiŋŋana bw'aba ddiŋŋanya ekigambo kiba kimu kyagenda ddiŋŋana mu aya naye mu statement y'omukazi Allah yaleeta ebigambo bisatu nga byonna byatulwa mu njatulwa za njawulo naye ng'ate byonna bitegeeza ekintu kimu kye bayita repetition Allah taddiŋŋana kigambo mu Qur'ani akiddiŋŋana kyennyini kyanyumya ng'abalaga bukulu bwakyo naye mu statement y'omukazi yaleeta ebigambo bisatu ng'enjogera ya njawulo ng'ali ku kigambo kimu takiddanga mu Qur'ani yaga nti wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim ebigambo ebyo bisatu byonna bitegeeza ekintu kyekimu wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru ebyo byonna nga bw'obiwulira bitegeeza kwesonyiwa bitegeeza kwerekereza bitegeeza kwefuula musiru atategeera n'oyita ku kintu ng'okimanyi n'ogenda Allah yagamba basajja mmwe abali mu nsi abakyala be mugwiramu nga mwagala kuwasa abasinga balabe si bonna wabula abasinga balabe bammwe n'abaana be muzaala mu bakyala abo muyina aduwu ekigambo aduwu yakireeta ku sitaani yaga nti inna shaitaana lakum aduwwun mubin mbalabula sitaani oyo mulabe gye muli Allah naddira ekigambo kyekimu n'akiteeka ku mukazi oyo akunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala oyo omukazi amuggyemu Adamu wali tomumanyi yafuna fotokopi y'embiriizi zo olabanga omunafu naye muzibu nnyo Allah tassanga kitonde mu nsi kibi kituuka mukazi sitaani atya bw'ojjayo edduwa za Allah era omubaka n'atukubiriza n'abawa essuula z'oteekwa okusoma sitaani akubeere wala teyatuwaayo dduwa wadde neegi ya mukazi Ibilisu dai ne babawa aya 20 nga yenna anazireeta togenda kulaba ku musajja oyo waayise teyatuwa wadde aya neegi yakwekingiza mukazi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakola hijja y'esembayo mu bulamu eyitibwa hijjatul wada'i oba hijjatul wida mu bigambo byeyawa ebyali ebyobuvunaanyizibwa ennyo bwe yali amaliriza ekawungeezi n'akola statement ku mukazi ekabya amaziga yagamba nti ma taraktum bantu mmwe ŋŋenda kufa nveewo naye sibalekedde mu nsi kizibu adaddu au ashaddu fitnatu min masiikh ad-dajjal ekizibu ekyo kisinga masiikh ad-dajjal kisinga sitaani yagamba kanisa nga mukazi basahabi bonna abaaliwo beekanga nabaga ŋŋenda kufa nveewo naye siresse mu nsi kizibu tekimanyi masiikh ad-dajjal wadde sitaani nga mukazi toyina mukazi gw'ogenda kufuna obisange ng'ebizibu ebimwewandiiseeko wabula ekyo kiri mu dduwa zokulaajanira Allah nga bw'agambye nti inna min abamu mu basinga balabe
gw'oyina mulabe oba wafuna chance nga gwe walyamu. Sallallahu alayhi wasallam ebitonde ebyo yabiwasa kubanga teriyo kkubo lyakuzaala etali eryo, naye yali mwegendereza nnyo ku bitonde ebyo gwoggwamu amagezi. Zino ensonga ziwulire nnyingi nengera kuwaako ntono. Allah ebimu ku bizibu n'ebikemo bye yateeka mu bitonde ebyo. Ebitonde ebyo Allah yabiteeka mu nsi ng'amaze okutonda Adamu. Ekitonde ekyo kyajja Adamu waali kubanga kyava mu lubirizi yakyekangira awo nga bali babiri. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu bimu ku bikemo n'ebizibu n'obulwadde bwe yakweka mu bitonde ebyo, ja'ala ala ba'di ajsami an-nisaa ضد القتلى أو مضغة القتلى. ebitonde ebisinga ebikyala Allah bye yateeka mu nsi, Allah yabikwekamu ekinyama ekitta. Ebitonde ebisinga ebikyala ebiri mu nsi birimu ekinyama ekitta. Era bwe muyombanga ebyokusaaga n'omukuba oluyi gw'olowooza abivuddeko agenda okudda jja nejjambiya akutoveewo. Olina w'oyinza okutegeerera mu bigambo byabwe. Ayinza okufumbirwa mu wiiki emu n'akubuuza abaana bano b'oyina basatu, wano we tugenda okubeera, bw'ofiira wano wensigala ye tafa. Y'okufa akubuuza ggwe ye tafa. Ekitonde ekyo kyekitonde ekikwata amazzi agookya ne kigayiira omwana omuto nga mwana wa mujja we, era n'akugamba sibimanyi. Ekyo ekitonde ekyo, ekitonde ekyo kireeta obutwa nga n'ensonga temuli. Lwaki? Anti obulwadde Allah bwe yamussaamu olumu bujja tamanyi. Ja'ala ala ba'di ajsami an-nisaa mudghatul qatla. Ebitonde ebisinga ebikyala Allah yabiteekamu ekinyama nga kisi. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Era bw'akugambanga nti Sulaimaani nja kutta, tolowooza nti anyumizzaamu ng'abalala bwe banyumya, abajjeeyo ekigambo ekiri mu kifuba. Allah subhanahu wa ta'ala yali anyumiza Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alaamatu nifaq, ng'ali n'omusajja ayitibwa Abdullahi ibn Ubay ibn Salum. Yalowooza alina musiraamu naye nga gwali naye yajja kumutta. Allah n'amugamba abannanfuusi tojja kubamanya, era sigenda nga mbawandiikako nti oyo munnanfuusi, oyo mutemu, oyo mutemu. Naye wala ta'rifannahum, kojja okutegeerera omunnanfuusi fi lahani alqawli, nja kumugjamu ekigambo akikubewo. Walau shi'na la ra'aynaakaha, mbakwagala nze Allah mbadde ngenda kujjirayo abantu abo mbakulage. Ne wala ta'rifannahum, kwogenda okutegeerera obuzibu bw'omuntu fi lahani alqawli, ngenda mujjamu ekigambo. Kati omukazi bw'akugambanga nti gwe oli mufu, abajjeeyo ekyo Allah kye yamuteekamu mufiire. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ebitonde ebyo n'abiteekamu ekikemo ekyokubiri. Ebitonde ebyo binyooma. Allah yabiteekamu okunyooma n'okukkakkanya. Owasa omukyala ewaabwe nga nnyina yafa, kitaawe mufu, bantu banaku, n'omuwa amahale n'omujja ewaabwe. Bw'omutuusizza ewaka amaze okutuuka mu maali, alowooza amazeeyo, n'akufulumiza ekigambo n'akugamba saajja wano kufumbira nnyoko, toddangamu okulinnyisa nnyoko mu maka gange, nze sifumbira balogo. N'ogeraageranya omukazi ennaku gy'omugjeemu n'embeera gy'omuleeseemu, n'akulaga nnyoko nti mulogo. Abajje g'abamu mmwe n'oddira nnyoko akuzaala n'omugamba jja obulogo mu maka gange, gende wammwe. Naye ng'akulaga omulogo akulabidde olina emyaka 10 ago. Omukazi ono teyakuloga ng'akuyonsa,
laba bwe bakulaga omulogo ku myaka 4 gy'olina n'abamu mubakuba n'okubira nnyoka essimu n'omugamba nzija mukyala erukaya naye maama Saala nzija kukubira bulogo va mu maka gange n'ovuga emmotoka nga nejjinni mweriri emabega n'ogenda mu kyalo ng'ogenze kukuba nnyoko n'akugamba nti agisula tonkubira mu bantu tugende mu nnyumba lwaki ozza okkuba olina ekitonde bakkakkanya n'abamu mwe muli babavumira mu lujjudde mubadde ku miitingi ya kyalo oyawuliko omukono obeeko kyoteesa mukazi oyo aguwanika naye oyo awumba ebimwa muli mu bantu akomawo ewaka ssaawa 8 za kiro naye nga bakomyewo dda mu nnyumba mwoli n'abuuza abaana nga bali ku TV embwa yakomyewo naye nga akuyita embwa bwomuwa amahale n'omugye waabwe Allah yagamba nti muqni'i ru'usihim n'okutamya omutwe olowooze kyekiddako ega mukyala mutte tebansibe mukyala mukube mumumenye tebansibe muqni'i ru'usihim n'okutuna boti n'okutama n'okugwerera ne la yartaddu tarfuhum hawa naye ng'ozzaako ki akuyita embwa mu baana olundi omanya owasa embwa kuba embwa efumbirwa embwa abaana bammwe embwa zizaala embwa naye nga bakuyita embwa mu baana ekitonde ekyo kikkakkanya atambula nga takubuulidde kunyooma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agaana mukyala kugenda kulaba kitaawe mulwadde omukyala n'agamba nabbi nti bba wange gwe wamutumye mu lutalo taata muyiŋŋende mumulabira genda otuule eyakuwasa n'akujja ewammwe taliiwo najja n'amugamba taata agenda kufa n'amugamba ddayo otuule ejja naye agivunaanwako taliiwo najja n'amugamba afudde ngene nziike agenda otuule owa asobola akubira ssimu nga neiba wamugambye tufunye obuzibu ewaffe embwa ya maama bagitomedde nakubira ssimu ng'akugamba nti siriiwo tugenze Kabaale waliyo obuzibu toddamu okuba ku ssimu yange netiwaaka nfu ogenza okuddamu gikubako current switched off ovuga matooke ozunga wiiki 2 toli waka naye n'ova safaari wiiki 2 nga guwaleka ewaka yagenda Kabaale kuziika mbwa nodde ewaka n'omubuuza ne maama Saala ozunzanga ki n'akugamba siri kufulu ekkuumira amaka tombikkulira mimwa mu baana tule waka wekuumirewo n'osirika mukazi omuleka ewaka obeera zana gy'akolera gwe okolera wano obadde oggula edduuka bwoti ku nnumaka ng'omukazi ayitawo n'ova mu dduuka ng'ojula okwabika n'omuyita maama awa nonga ogamba ki ozunga ozunza ki n'akugamba gy'ofuna embwa ekuuma amakaabo siri mbwayo muli mu bantu tomukube n'osirika naye nga nabbi yagamba nti la tusafiru lmara'a mukyala tatambulanga yawmu wa laylaha kiro na misana waako illa wa ma'aha dhi maharami okujjako nga yagenze n'amuzira eyo gyavudde zana ayingira ekibuga ze nennyina oba alina muganda we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yajja n'abuuza abasiraamu nga bamutudde n'ababuuza ngenda babuuza ekibuuzo ampa ansa nga ntuufu ngenda mumusabira nange dduwe wa Allah nagamba buuza mulowooza omukyala mu nsi atya Allah kikyasinga okutamwa n'omusajja mu nsi atya Allah kikisinga omunyiiza bonna ne batakula emitwe nga ansa tebalina baali bali awo ali n'aleeta ansa radiyallahu anhu n'abaga nti omukyala atya Allah mu nsi kyasinga okutamwa musajja atalibba muganulira maaso kumala ddakiika 10 naga nti omusajja mu nsi atya Allah ekintu ekisinga omumunyiiza mukazi mukkakkanya bw'ati n'amulaga nti tamulabawo temulimu nga n'abamu awo wootudde bakkuba oddayo saawa 4 ez'ekiro nga beebase muyina enkovu mu migongo ne bakutuma sukaali n'abula ne bakuyira amazzi tugalima amasaala okunkubanga ng'omuntu onnanga yaga fulumya embaliga saawa 6 zalina okufulumya embaliga ebweru
naye ng'oyo omukazi baamubuuzanga muli mu ddiiro okkiriza amahala emitwalo ana Sonko gaakuwadde n'addamu nti ŋŋwe emirundi 3 yakuyita embwa mu baana. ebyo ebitonde abibanyumiza Allah subhanahu wa ta'ala abimanya basinga. ebitonde ebyo birina obuzibu obulala, ebitonde ebyo bikyukakyuka. oyo akunyumiza Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga ne byakunyumiza Allah agenda kuleeta bireete. ebitonde ebyo bikyukakyuka ebifaanani byabyo, sitaani tekyukakyuka. mukyalo omuyitako olwaliro nga talina kabina, ogenza okudda ekawungeezi nga yasinga akabina ku erosi. mukazi omuyiseeko nga talina njala, ogenza okudda nga taddeko ebyala by'embwa. mukyalo omuyitako nga muddugavu kagongolo, ogenza okudda wiiki ejja nga muddugavu mweru ng'omuzungu. mukyala yeeyambula mu maka gabba ng'ayina kkala 2 dabulo kkala kimyufu kiddugavu, wansi muddugavu ng'embwa, waggulu mweru ng'omuzungu. n'otabaamu nsonyi obeere n'ekitonde ekina kkala 2. bitonde ebyo bikyukakyuka. gwolese nga talina nviiri, ogenza okudda nga akaviiri kagudde mu mugongo, ate wiiki ejja nga ate kali ku saidi ya kkono. sitaani tekyuka. era akuyitako awo nga mweru, wamuweereza Dubayi nga muddugavu kagongolo, ogenza okuluna ku kisaawe ng'olona muyindi, nogira okwabika nga n'akaviiri kwekali. mubyegendereze. obulamu obwokubiri obwokuna Allah bwe yateeka mu kitonde ekyo tekikuuma ndagaano oba kyawukana ku ndagaano. mwogeraganyanga muli babiri n'okirayiza naye nga tagenda kukuuma ndagaano. mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam omukyala tateekanga ggi lyanziriza mu majja amalamu. yagatateekanga eggi lyenziriza mu majja amalamu, ajja kuba amenye endagaano. kye yali ategeeza kuleetera mwana ataliwo. so nga tubirabyeko bingi. oli mu baana 8 naye olinamu omwana ayina enviiri z'Abachina. tolinayo nnyoko mu China, tolinayo jjajjawo mu China, n'otuuza mama Saala nga muli mu nnyumba 2. noga nti omwana ono kituufu wange nawe oyagala nkuddemu ki? obadde oliawo nga waliwo ekyana ekyokubiri kiri mu makaago, banno be bakugamba naye Juma omwana ng'ayinamu amayuuga ga kawalya n'osirika. ogatta omwana w'amayuuga, olinamu omuchina, olinawo embaliga, olinawo alina ki? abaana nga nawe bakusobedde. abakazi bennyini bagamba mama Saala ku mikolo, bagamba mama Saala naye omwana ono amayuuga gaga Juma era mmwe mumuzaala. obadde oliawo mukyala n'akuyita bulungi nnyo, n'akugamba nyina kyenjagala okukugamba, ensonga yeetaaga nnyoko, yita kitaawo, yita imaamu, ensonga nange engezzeeko. n'obayita n'abagamba nsaba mu nsonyiwe abaana be tulina mu maka, abaana bazaala kuwa booda. omwana gumulaba alina obuviiri bw'Abachina. Abachina baali bakola luguudo ne bangulira capati ne muzaalira omwana, n'ova mu nnyumba sula ng'ogira okwetta, n'owulira ng'ensi ekkomye, ng'ayagala ekigambo kimu kikuveemu, omugambe va mu maka gange twala abaana b'omusajja, agenda agambe ku erosi nti omusajja yangobye. n'otuulaawo n'olowooza olubuto lw'Omuchina, capati ze baakutuma, amagi ge bagguza, baakujjanga ku dduuka ku nnya, ova ku nnuma koddayo ezzana, akulimbye nga bwe lugenda okuvaamu ogenda otwala emmamba. ogenza okutuuka ku kupa, omwana w'emmamba ateeka mu kiro, ogenza e Busega, mamba ya kawungeezi, n'omutwale obunyama bw'embuzi n'abugaana. n'ojjukira ebintu bye wazunga ng'onoonya ng'oli ku lubuto lw'Omuchina. kyo kitonde okigenda nga sipiidi 2. n'olemanga kuggwamu magezi mangu, oyo akikunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. genda osome mu Qur'ani olabe bannabbi 3 abanene ab'ekitiibwa bonna baakaaba ku maziga lwa bitonde ebyo. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Aisha radhiyallahu anha yeekobaana ne bakyala banne nga balina bye baagala okukomako mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atuula wansi w'omuti gwali gwa mutende.
amaze okusaala magaribi, amaze okusaala isha, naye alemedde ebweru. Yagamba abasiraamu nti hubbiba min duniyakum, nze Muhammadi mwene ensi Allah yanjagaza annisaa wattibu, njagala abakyala, njagala akawoowo, naye amaka gamulema okuyingira, n'agenda ebweru. Umaru yamala kujja n'amubuuza musajja waffe kiki, n'agamba ya Umaru, ne bw'olaba ndi wano ensi enfundiridde, bawala bammwe abo balina enkwe ze bapanze. Allah yamala kussa aya ziri 8 nga Allah agobya abakyala b'omubaka. Yagamba Muhammad, genda ompitire bakyala bo obaŋŋambire nti Aisha ne banne baatudde bakwonoone, ne fa in tatuuba ila Allah, bwe bakkiriza okwetonda ne bategeera ensobi gye mbakutte, ŋŋenda basonyiwa. Ne wa in tadahara alayhi, bwe basalawo okgenda mu maaso nga beekalakaasa, mbagobye nze Allah. Aisha abuuza omubaka nti man ambaka haadha, ebyo anaabikugambye? Namuga nabbaani ya alimu lkhabir, omulezi wange ali mu ggulu, byonna abinnyumiriza bye mwakoze. Abo bakazi namugamba ŋŋenda kuwa omukyala atya Allah, ŋŋenda kuwa omukyala omusiibi, ŋŋenda kuwa omukyala asaala, ŋŋenda kuwa omukyala fayiba wa abukara, wabeewaana nti bajja mbeerera mbuzi, ŋŋenda kuwa obuwala obuto obutamanyaabo, bate bagende. Oyo abagoba Allah subhanahu wa ta'ala, gwe bakabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genda osome nabbi akiikirira Abayisirayiri ayitibwa Luuti. Oyo nabbi yabonaabona n'abantu nga bamuddemu ng'agenda mu maaso, n'asomesa umma eno, naye akantu kaali katono bwe kati, yali mukazi. N'amukola ekintu ekitakoleka, n'atandika okuyigiriza ebisiyaga maka ga nabbi. Ono nabbi ate ayigiriza ebisiyaga mukazi we. Allah n'alabula nabbi nti ekiri ewaka okimanyi, nabbi nga takikkiriza. Bwe kityo bwe kyali, omukazi ne yatendeka ebisiyaga, mukyala Luuti. Genda osome nabbi Zakariya, kubonaabona kwe yabonaabona ekitonde ekikyala. Abo Allah akugirayo ku Eriyaz, bannabbi abazito gwani. Bw'obanga oweddemu amagezi, otudde nakyo, okiyita hani, okiyita mami, sweetheart, baby, amannya ago funa woogateeka ebbali olabe obuzito bwago. Allah kyagamba faminhum la yaquluna munkara min alqawli wa zura, mbeewuunya basajja mmwe noddira omukazi gw'oyambula n'omala ekyetaago kyo gy'ali ng'ali bwereere n'omuyita mami, oyo omugeraageranya ku nnyoko akuzaala. Era naye muslimu nossaamu mami wanu, mami tu, mami wo wanu yaani mukazi woogwo ogeraageranya ku nnyoko, oyo naye omuyita mami. Omukyala avuma nnyoko n'amukola bw'ati nga woli owulira, namugamba maama okuzunga kukendeeze bambi, byajja bigereke, wazaala bubi, gwe wazaala ategeera nze okusinga ggwe, toddangamu okubikkula amannyo ku simu ya bba wange, naye nga mu nnyumba mwoli owulira. N'olaba omujega ataasoma, atasobola kugamba mukazi wo nti kwekyo ky'oyogedde osula wammwe, nomugamba naye hani ebigambo nga bingi. N'oweerabira nti omukazi wo bw'afa ogenda kufuna omulala, ne nnyoko bw'afa togenda kufunayo muzadde. Mwegendeze ebitonde ebyo. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali ava mu ghazwatul badri al-kubri, olwo lwali lutalo luzibu lwafiiramu abasiraamu bangi. Mukwano gwa umma mwe yafiira gwe bayita Hamza. Umma n'esannyalala okumala omwezi mulamba nga bali mu nnaku mu kiyongobero ekitagambika, naye omubaka omukazi yamutawaanya, najja n'amugamba nnyina ensonga nnene. Namugamba nsonga ki? Namugamba nti abasajja balina enkizo kuffe mu bintu bingi, ffe Allah ki kye yatuwa ekyenkizo? Mulwana jihaadi ne bafiirayo, basaala essala mu jamaa, bwe tufiirwa bafuna emigabo ebiri mbatudabulinga, ffe kaki Allah ke yawa omukazi? Mbaka yamugamba nti genda mu kkubo ng'ogenda olangirira, oŋŋambire buli mukyala yenna ali mu nsi nti inna ta'ata zawja, inna ta'ata zawja ta'dilu dhalika kullu. Singa omukyala akkiriza n'abeera mukkakkamu n'agondera bba, byonna omusajja byamusinga ebya jihaadi n'ebirala ejjana abaagifunye.
kati omukazi akugambirawo nga takwekwekeredde nze okubeera wansi wo mbonfukamiza amaka gannema toli mukama wange nkuyamba buyambi n'otunuulira ekitonde kyewajjewo abamanyi ne gakuggwa ku zino ssente zemulaba ezaabula n'oddayo ewaka ng'olina emitwalo 2 n'akuvuma nakukola bw'ati era buno buki bw'oleese n'okwata sukulu fees gwe mulaba ow'okwesokoola naye ng'olabirira omwana wa booda nga wali asirise obuzibu obwokutaanu Allah bwe yateeka mu bitonde ebyo Allah yabiteeka mu sirratul hizz bayina emizi ne bw'omunyiga n'omuteekako ejjambiya tajjaayo kyama so nga ate sitaani omubaka yatulaga bw'oginyiga obulungi ng'eyatula ne bw'osoma Kulaani n'ogimalako tebatiisa mukazi ekyo ekitonde okigenda nga sipiidi 2 era fomula bannafiqihi gye baleeta nnyangu nnyo ye yali efuga obufumbo fomula egamba basajja mmwe abatambula mu nsi si buli kyeru ekirina amaviiri nga kirina n'amahipusi nti bakizaalamu omwana bakyala mmwe si buli musajja ayambala empala atambula nti bamufumbirwa ye fomula y'amaka mu amagezi gabagamba buli kyeru nga kirungi bakizaalamu n'abakazi balowooza nti buli ayambala empale bamufumbirwa ye fomula y'amaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali anyumye ku mukyala yamugeraageranya ku bizibu ebibiri byagenda okusembayo okulaga ensi ab'ebitiibwa Ibiliisu ddaa'i baamulabanga ku mirembe gy'abannabbi waliwo baganda baffe abagenda okulaba Masiihi Dajjal tusaba Allah tatusangawo naye yaga nti ebizibu ebyo nga bw'obiwulira ebibiri ebitonde ebyo bigenda kusisinkana ebibiri Masiihi Dajjal ajja kusangawo abakyala abamu yaga naye ajja kuwa obujulizi ku buzibu bw'ekitonde ekyo Masiihi Dajjal ajja kuwa obujulizi ku buzibu bw'ekitonde ekyo olw'ekigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti ma taraktum ashaddu fitan mimma diddu Masiihi Dajjal sireseewo mu nsi kizibu kituuka kitonde ekyo kisinga Masiihi Dajjal أقول ما تسمعون أستغفره واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر المجيد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله سبحانه وتعالى atunyumiza ekitonde kye yateeka mu nsi nga kyekitonde ekisinga okuba ekibi nga kyekitonde ekisinga okubeera ekizibu Musa alayhi salatu wassalamu ye nabbi owookubiri addirira omubaka mu bannabbi abalina abantu abangi naye wulira ekigambo Allah kyatendera nabbi ekizibu Musa kye yasiŋŋaana yagamba nti awwal fitan min bani Israil ekizibu n'ekikemo Allah kye yasooka okugezesa abaana b'Abayisirayiri ku mulembe gwa Musa kaana mina nisa Allah yabagezesa n'abakazi ekizibu Allah kye yasooka okutega umma ya Musa Allah yabagezesa n'abakazi baali bangi baali balungi naye bo tebasooka kimanya nti Allah eno fitano ye ab'ebitiibwa obusiraamu bwajjanga bulina kiba al musawama al adala obwenkanya omuntu bw'avaayo n'atemaatema ebizibu n'ebikema ebirimba kazi oyinza okulooza nti abasajja bonna abali mu nsi bonna balungi nammwe mulina obuzibu bwammwe buno bwe bumu ku bulwadde obutonotono Allah bwe yateeka mu basajja nga temugenda kuwona muliro gwa Allah olw'obulwadde obwo kubanga mulina aya mwenna gye mwesibako egamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nisa omusajja gwe wa buyinza ku mukyala Allah takugamba kuti olina obuyinza
ekigambo qawama kiva mu kigambo qiyam, kuyimirizaawo, stand still. Allah kyagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, basajja mmwe abakkiriza, kunu qawamina bilqisti, muyimirire ku mazima. Lwaki tiyagamba beera w'amaanyi ku mazima? Muayyimu yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, basajja mmwe abakkiriza, bw'obanga ozze okusaala, waqumu lillahi qanitin, yimirira ng'oli mukkakkamu. Lwaki teyagamba nti beera w'amaanyi ng'osaala? Kati arrijalu qawwamuna ala nisa, aye etegeeza nti omusajja gw'oyimirizaawo omukyala. Kati bino ebizibu bina biwulire. Bw'olabanga Allah geredde ng'oyinako ekimu n'ofanga musango gy'oli, ogenda kugusasula na muliro. Ekisooka adamu nafaqatu ilayhim, ab'ebitiibwa, okwewala obuvunaanyizibwa bw'amaka gammwe naddala obbaliisa. Adamu nafaqa al infaq. Mulabanga ebyokusaaga n'okwata emitwalo 5 n'oyingira wooteri lwakutaano ne bakuwa engege ya mitwalo 2, mbakuwa kirwenzoli, mbakuwa kisipurashi, mbakuleetera obunyaanya, n'osumulula ekkanzu w'ogenda okutuuyanira. Era n'ogamba abakuliraanye nti nze yingini nga bwenkola bwenzimira, naye nga magezi g'otalina. Wakolesa 5,000 olidde emitwalo 5 omuntu ogu, linde wa Allah. Abasajja bakulu abakuze mu myaka abali wano, oddayo ewaka ng'olina kanyamako, n'oleeta hafu y'ennyama mu baana 8, toyina nsonyi. Hafu eyo oyagalako ebifi 8 omuntu omu, oyagala supa ow'okuwuta, oli mukulu wa ttwale, toyagalamu mazzi mangi, ne baleeta ennyama n'ogimira ng'abaana balaba. Wabula obuuza onaaba mu ngalo, abaana bonna bafunye kyenkanyi, omuntu omu olidde ebifi 8, oyagala kusesema. N'oleeta amata ebikopo 2 tebiriimu mazzi byannyinimu, naye olina abaana abayonka. Ne bafumba amata, oyagalako ekikopo ky'emisana, ate ekimu kyakawungeezi. Obadde ogenza okunaaba mu ngalo, omwana ayavula, alaba ebyeru mu kikopo, n'agayiwa. Osanga omusajja atunuulidde omwana ng'afiiriddwa. Bamubuuza nti waliwo obuzibu, nti embwa amata gonna egayiye. Gwayita embwa mwana we. Watandika okunywa amata ku obote 1, n'okanywa obote 2. Amini n'atukola ng'emyaka 8 ng'onywa mata. Omuzeeyi atulimu emyaka 3 onywa mata, toyina nsonyi, n'otalumirirwa mwana yakalaba amata myezi 2. Abavubuka mmwe abali wano ababooda, emmamba gye mubeeramu eyo, n'oli emmamba ya mitwalo 2 omuntu omu, ate balina okukuwa supu mu kaveera ow'okuwuta. Ewaka toddayo n'20,000 oganze nnyinimu. Abasiraamu abali wano mutwala obujje ewaka obufumbe, naye ng'obujje babulaba mu kkanzu muzannya abaana, toyagala mwana kukwatako. N'oyita mu baana ng'omubbiri weggalya mu kisenge, n'oli akajja akasooka, n'oli akokubiri, n'oli akokusatu, gy'ova n'ojja ku mawulire ojjanga malayika, oli mwazikaali, subhanallah subhanallah subhanallah, naye ng'ova kubba. Al infaaqu, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasoma aya eri mu sura eyitibwa Baqara, n'agamba nti wa ala al mawludu lahu, yenna eyawasa omukyala n'amuzaalamu omwana, rizquhun, abaana abo mbavunaanaku ggwe olina obbaliisa, wa kiswatuhun, olina obbambaza, bil ma'rufi, ekyo ky'oyinako obusobozi. Ne ggwe olya n'okkuta n'oddayo ewaka, n'oteeka 5,000 mujja kuyiiya, balinako emmere, kuliko amanda, kuliko enva, kuliko ennyaanya, ne ggwe olidde emitwalo 2 omuntu ogu, linda Allah subhanahu wa ta'ala. Obuzibu obwokubiri bwe mulina, mwagala nnyo okukkakkanya, okutyoboola ensa z'omukyala mu lujjudde. Oyagala olage nti gwe musajja, mukyala n'oddayo ewaka ng'ayina ensobi ntono gy'akoze, n'omukwata ng'ensi yonna eraba, n'omwambula engoye, ogagenda. N'otakwatibwa nsonyi omukazi gw'olinamu abaana abakulu, n'omwambalire mu lujjudde. Singa ggwe ogenda n'okyale wa mukoddomi wo, n'osiŋŋaana sisita wo nga bamwambudde, osanyuka? Oba gye wafumbiza muwala wo, obadde oyita ku kyalo n'omusiŋŋaana nga bamwambudde, osanyuka?
Neno ddira omukazi ssaawa 7 ensi yonna eraba omulangira bw'amalaaya olw'okuba osiŋŋaanya ebboodi eyakavaawo, naye gwe bakwolezza engoye emyaka egiri 8 basanga mu kondomu nga nsumulule onywera mu mazzi gwe nga takulangiranga n'otambuza ekyalo kyonna mama saala malaaya n'okuba. Nabbi yagala summa fa'atu ilayhin ila nahal, n'otabaamu nsonyi omuntu guwaswaziza n'omwambula ng'abantu balaba ekiro n'ojja ng'osooba mwegatte mu nsonga z'obufumbo. Gwe obuzibu obwokusatu obulimba sajja nga mulabanga ebyokusaaga naye nga Allah agenda tuvunaana ab'ebitiibwa. Omukyala la tasubbu zawjaka ala ahli nnas aw ila ahlihi, tonyumyanga ebyama byonna ebiri ku munno ng'obinyumiza mikwano gyo oba abantu be. Allah yagamba nti muwasa abakyala be mwagala, oba owasizza 2 oba 3 oba 4, naye yagamba fa in karihitumuhun, mukyala bw'akolanga ebintu ebitakusanyusizza mutagende. Fa asa an tukrahu shay'a wa yaj'ala Allahu fiha khayran kathira. Oyinza okulaba omukyala nti watomera n'omuvuma n'omukola bw'oti ng'oyo Allah bw'era ataddemu obulungi gy'oli, nga bali boolaba ab'amahipsi ogenda kukaaba maziga. Naye fa asa an tuhibbu shay'a, ate oyinza okufiira ku mukyala gw'olaba nti mulungi wa huwa sharrun lakum, ng'ate mubi gy'oli. Kati bw'oba omukyala fa in karihitumuhun ng'alina byakoze nga tomusiimye tebikusanyusizza, mutenga toyogedde, tomwonoona, tomuteekako bwerindu. Ne bwe bibanga bituufu bisirikire, kubanga Allah byakulagira mu Qur'ani okuma ensaazi oleme mwonoona. Naawe nga bwagumidde ebizibu byo, muyina ebizibu mmwe. Mukazi n'akulemerako sonko gye muppule bajooze n'omugamba mpaamu emyezi gino 2. Emyezi 2 Saidi ogenda gikoleramu ki? Najja naga Saidi lwaki tusaze ku njala ezo n'oyomba n'ova gy'ovudde ng'otuuyanye n'oyingira obuliri n'atunuulira ekizibu n'asirika. Bw'oba oyina byolebye bitakusanyusizza tomulaalaasa. Ekisembayo olw'obudde obumu ku buzibu Allah bwe yateeka mu mmwe abasajja ajaba ta'bir, mweyagaliza. Kweyagaliza gw'olowooza k'oyambadde n'onyuma mukazi waneeyiiya, bwe ddayo ewaka okuva na leero kikakasa nti omubaka kyagamba kituufu, otuule awo obale engoye z'omugulidde mu myezi 2 naawe olabe by'oguze. Alina shariya agenda mu myezi 6 zayambala tomanyi gye ziva, naye ate gwe empala ogyambala mu weekend nekutama, ne t-shirt ogyambala mu mwezi ogwo nekutama. Okweyagaliza, so nga endabika y'omukyala kyekitiibwa ky'oggwe. Ab'ebitiibwa obusiraamu bulimu adaala almusawama, okwenkanankana, naye ate okwo okutuufu. Genda okwate responsibility ezizo ozegendereze, n'omukyala akwate ezize, lwe tugenda okutuuka mu maaso ga Allah nga Allah atusiimye. Olwa hadisi egamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu 'an ra'iyatihi, buli muntu mu nsi alina kyavunaanwa, buli omu ŋŋenda mmubuuza ku ekyo kye yali avunaanwa. Wa rajulu ra'i, omusajja mulabirizi eri mukyala we n'abaana be n'abakozi. Naga nti omukyala mulabirizi eri bba n'abaana be n'emmaali ya bba. Olaba omwadde 3 naawe naakuwa 3. Gw'ovunaanwa ku baana, n'ovunaanwa ku mukyala, n'ovunaanwa ku bakozi bo. Yavunaanwa ku ggwe, n'avunaanwa ku baana, n'avunaanwa ku mmaali yo. Kyova olaba omubaka yakolimira abakyala obubbi, naga temubbanga emmaali y'abasajja. Mu bimu ku bintu ebinene Allah byagenda okuvunaana mukyala kubba musajja. Omukyala n'ayimirira mu kyogera nti Allah yusriqna, tulayira Allah okuva na leero obubbi tubumaze.
owo si mubbi wamuteeka mu dduuka ajjamu nga bwazimba ewaabwe gwe sezaala n'otakwatibwa nsonyi ne bakwata firigi y'omuko mbagiweereza ewuwo ne baweereza ekitanda weeyagala oli mu ntebe z'omusajja otudde naye nga muwala we yabba era mugenda kusasula ebintu by'omusajja olunaku Allah lwagenda okuleeta enkomerero ng'agamba abaddu nti okutambula okugenda gyali buli omu amale kuzzaayo teyabba era ng'omusajja ali bwereere nga n'omukazi ali bwereere nga ne bw'omuwa entebe tazaagala wabula ayagala solaazo. kati kwata responsibility yo Allah gyakutikka gikwate naye akwate ye ogiteeka kibayita al adala obwenkanya. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. aba SK Muzimu Daawa mubayambeko ku kamera babuzaayo sente nali mmanyi baganda baffe abali Sweden nga nabakwasa omulimu guno nti bali gugusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako. Tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebya Daawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku simu ezo aba SK Muzimu Daawa bagule kamera bagifune. Kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye bw'oli bw'ateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafuraya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli n'akuba ne bivaako oluusi nga n'ebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi. Kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tulabe okulaba nga Daawa yaffe etambula buki etambula bulungi. N'ekirala kyenjagala